Wera nnyo simanya anya ata butambi buno era ndoza n'ensonga jaji twalwaki muto obutambi buno obwatteke era kitisiza Abannayuganda bangi nnyo ekifaananyi kye ndowooza nti kyetusiize nti ebyokwerinda wano birabika si byenywevu bulungi ani ate obutambi buno bwetulaba ku social media. Waliwo sijja kuwakana tulinamu abasirikale batagoberera procedures ez'okuta obutambi. Obutambi bwe tubadde tuta nga tulina consent ey'aba administrators bonna mu poliisi ne directorate ya ICT bubadde bwa accident era bwogenda ku mikutu migatta abantu laba akatambi ka accident manya poliisi ekoze ki yekatadde kuba ebiseera ebisinga tubutakola awareness kulaga accident nga bwezikola ki zitera okuvaawo nekizireese ani abadde omulagajjavu era tukubeerako ebyokunnyonnyola bingi ebiseera ebisinga naye buno bwonna bwe mulaba obwatteke ng'oggyeko ebiseera ebyayita bano abaali banyakula obusimu mu motoka mujja oba twali tubutera nabo okukola awareness mwabali babuto obo twali tubuta naye buno obwatteke bw'abantu abatambula buteebwa abasirikale n'abantu abalina kamera ez'obwannannyini bwe ziba zibikutte ekintu ekiba kitafulumya emitendera mituufu naddala ku sayidi eyaffe kuba poliisi tusinga kulaba bwammwe obuntu owa kamera ez'obwannannyini itizoki osobola okutanga bw'oyagala olwo nakyo tukidiscouraging in some cases naye ku sayidi eyaffe kyo tukidiscouragingira ddala era ebiseera ebisinga abavuddeyo ne babuta nga tulaba nga kuliko evidence eraga kamera room mwe kyavudde abasirikale mu kamera room eyo tukola ki tubateekako omukono ogw'ekyuma naye tebulekeddeawo okufuluma bukyafuluma. Of course abasirikale ebiseera ebisinga bugenda ofuluma nga ekikolwa kyayiseeko ennaku kiyiseeko emyezi emyaka tetumanyi kigendererwa kye baba balina naye kitulina okukkiriza ffenna wadde babufulumya ebintu ebyo bwebiri kamera tezisobola kuyiiya kifaananyi bintu bya ddala ng'ogyeko nti bano kibafulumya kale tekiri mu mateeka tukkiriza obufulumya obwo obutambi naye ebiseera ebisinga naddala obwo obutambi obukozesebwa mu libba eryeryanyi ng'eryo tusooka bukozesa nga bujulizi kati ebiseera ebisinga ebifuluma nga tetunaba prosecutinga bano abantu kiba kitta fayiro zaffe kiba kireetawo bayasi mu balamuzi mu prosecution n'abantu aba bulijjo so kiba twagala omuntu avunaanibwe nga tiwali bayasi era abalooya bakikozesa nnyo emisango emisango mukyama okulowooza nti eri ayinza okukata n'ekigendero ekyo naffe kye tuba tulowooza omuntu ayinza okutta obutambi obwo ng'alina ekigendererwa era abasirikale abo tubanenya nnyo kuba emisango egyo balooya batera okudismissingisa emisango egyo bakozesa gundi ebintu ebyo kati nakuchallenginga ebiseera ebisinga omuntu ne bw'aba akonfesinze n'achallenginga vidiyo eyo naye nga bwe mubeera wali ku courting nekijjaze surprise aba tasobola gichallenginga so ebiseera ebisinga tulinamu obuzibu bw'amaanyi mu kyokutaba vidiyo naye tulina okukkiriza nti ebintu ebyo weebiri naye ekitegeeza nti Kampala teri safe anti kye kibadde kibuzo naye lwakuba nti wekavaayo akatambi ako kalina engeri gye kalabisa obubi eggwanga waliwo n'obufulumira Kenya naye nga bubi newe bakuteekako bagamba nti Uganda etabuse then n'ab'e Kenya olumu nabo ne batwala obwaffe kati ebiseera ebisinga tukiraba nti kale kiraliikiriza abantu kibi n'ebintu ebyo weebiri era tukola nnyo okulaba nti nno ebintu ebyo bikenderera ddala. Are we safe? Muli safe kuba kati omuntu wabweru ffe tuyinza okumatira naye waliwo omunnayuganda ali mu America ye bw'akiraba ku social media atya buti social media erina engeri gyeyonoona nnyo endowooza y'abantu. Juzi naku nga 2-3 emabega mu UK waliwo omuvubuka eyakakanya obuwaana obuto n'abufumita ebiso wano bwabadde 8 bwabadde buli awo ku concert yabadde ya Taylor Swift ya n'abufumita ebiso
kati olaba ekintu ekyo kisobola okubeera mu UK ne wano obumenyi bw'amateeka weebutyo busobola okubeerawo naye si bukambwe ennyo ng'obwo ebiseera ebisinga abaffe babeera n'ekigenderwa kyakubba oli tebadde na kigendera kyakubba wadde naye mu Firika ndaba erinnya bafulumiza lya Munyarwanda bano Abaganda baffe eri yakikoze kuba baali baganya olifulumya nti mwana muto oli ayinza okuba alina ekigendero bakizibu ku mutwe ewaabwe naye wano ebiseera ebisinga teba bizibu ku mutwe baba balina ekigendero ekyaki ekya ssente kale katandikirawo katono nnyo oli ku mandi zotovaako butambulidde ddala ziri eddakiika 39 ezakegana ssaawa 12 omwezi gwa Agusto tugutandise olwaleero naffe tugusaba okulude in a different style. Tulina omwami Luke Owesigire deputy spokesperson wa Kampala Metropolitan era ensonga nyingi nnyo ebibuzo byo bingi naye tukonakonako wano for the interest of time netuyisaayisaawo ndowooza wano kangendere ddala ku kinyusi kasirye nga nkibuuza mwami Luke Owes nti bwatunuulira omuntu wa bulijjo ne poliisi wabadde nga enkolagana wakati w'omuntu wa bulijjo ne poliisi nga ffe tumanyi ekizibu kyonna okukimala oddukira ku poliisi bwe bw'otunuulira ekifaananyi kya poliisi ku muntu wa bulijjo olowooza kiteredde? Actually enkola etereera butereezi tebadde nnungi kwere kuba ebbanga eriise abantu bangi baali bakuye okwettanirira poliisi kyate ojja n'oloopa omusango waayo gwe suspekti naye tuzze tubategeeza amateeka nga bwe gali tuzze tubasomesa buli division yaffe buli kye bayita police division mu ggwanga erina kye bayita omusirikale gwe bateekako ye ng'ali specific kukwatagana n'abantu ba bulijjo kuba twalaba nga DPS ayinza okubaako bbi so ne tuteekako office eyo gye bayita community liaison officer abasirikale bwe batyo nga bo okulaba nti nno ogwabe gwa kubeera mu field kusomesa abantu kiki balina okukola okulaba nti nno bakendeeza obumenyi bw'amateeka okulaba nti n'enkolagana yaabwe nungi nnyo era bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti nno bakyusa endowooza y'abantu okulaba nti neetererera ddala so ndowooza kati eteredde okusinga nga bwe kyali emabegako nga tulaba poliisi nga yekozesebwa mu bumenyi bw'amateeka ebimu ku ebyo ozo obikkiriza waneeno ebyo era nzibikkiriza naye tekitegeeza nedda byaliwo naye bikendedde olw'enkolagana eyo ekola ki eriwo ey'enjawulo gw'olowooza poliisi eno tefuuse muntu wa bulijjo mu kifo ky'okusigala mu kifaananyi kya poliisi nti erina kuuma muntu na bintu bye ate bo ne batandika okubeera abantu ba bulijjo nti omuntu asobola okuzza omusango ne bamugamba nti tugenda kutwala ku poliisi n'atafunamu kutya kwonna ng'amanyi bw'anaagenda yajja kuvaayo ne bwe bajja tebalina kye bagenda bandowooza si kyekintu ky'oyinza okusiba ku poliisi yokka kuba ne gavumenti nayo emanyi nti no poliisi si ye kamala byonna emisango ne bw'oba obulope ku poliisi tegusobola kuma ku poliisi bokka era waliwo office endala nga bwe nagikubuulidde eya prosecution ng'ekulemberwa DPP mukyala Abodo then bwe tuva ku olwo tulina ne kooti eziri mu mateeka eziwozesa abantu abo so ku stage eyo wabeerawo omuntu ateereddwa oba ateereddwa mu bumenyi bw'amateeka oba mitendera emituufu bwe bigiba mitendera mituufu of course kiba tekirina buzibu bwonna bwe giba mitendera emikyamu kangeze nga bamulumiriza okuba nti yenna be yaguliridde n'afuluma walina okubeerawo waliwo oversight ebeerina okulondoola ebitongole ebyo nga bwolaba anti-corruption unit nga State House anti-corruption unit bwolaba CID ne tusobola okulaba nti n'obuzibu buno bwavuddewa so n'abasirikale balina obumanya si be bakatonda nti wadde fayiro bagikuleetedde sigwa agenda sigwe kamala byonna nti go sigwa agirinako obuyinza era waliwo office ebemusingako n'oyo alina office emusingako nga paka wetutuukira ddala ku kinyusi ekyokulaba nti n'omuntu afunye obwenkanya nyina kyenjagala okubuuza if you are to be open eri omuwuliza w'emmanduzo nga nsinzira ku mulimu gwe gwokola sekamo okwogera ekitongole ng'ekya poliisi njakozesa mukwano gwaffe alatera kunyiga mwami Enanga mubeerako Kazito nga mutudde Kazito nga mwogera ebintu ebimu wanga bintu ki statements ezimu ze mutera okukola